الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الظل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، حيث يقول عز وجل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله. أمتنا مجبغ الله سبحانه وتعالى ويا الله اجتيب ونيد ميجا في نتوبة نتوكي ستولي بارم ويا الله اجتيب أرسوب السزا أكدك ناكرونجي unakuno olw'ekitiibwa olulungi olunaku olw'ejjuma tuzze okubeera nga tusaala eswala yaffe ey'ejjuma mu mwezi mu mbalo y'obusiraamu omwezi ogw'omukaaga kakasa nti ennaku z'omwezi leero ziri 19. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yongera okubeera nti atuwa obulamu obulungi sobole okubeera nga oboolyawo tweyongera n'okubeera nga tumusinza. tusaba Allah ekitiibwa atumalire ezibu byaffe byonna obwetaavu bwaffe bwonna bitu bakkiriza kyo nga kimaze. nsaba Allah ekitiibwa asebinga n'emirembe w'ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. oyo Allah ekitiibwa omubaka gwe yatumira gye tuli yatujja n'obulungamu bw'o Qur'ani ekitiibwa natujjira n'ekitangaala nga bwe busiraamu, nga singa buli muntu yenna anaabeera mu busiraamu ajja kubanga yeesiimye nga Allah subhanahu wa ta'ala yogera mu Qur'ani naga nti afaman sharaha sadrahu lilislam fahuwa ala nurri min rabbi. oye na Allah ekitiibwa gwaba yanjuliza ekifuba kye nakissaamu obusiraamu natebenkera n'obusiraamu, Allah agambye nti oyo nno aba ali ku bulungamu. Allah yayita omuntu awangalira mu busiraamu akolera ku busiraamu ng'aba ali ku bulungamu ovudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. lwekyo abaitibwa bakkiriza tusaba Allah ekitiibwa asse ku nabbi ebyengera biberekuye na bonna abanaamukkiriza okutuusa ddala ku yaumul qiyama. bitu abakkiriza kyo nga kimaze nkuti omwoyo gwange nejja mu kubeera nga tenyo Allah subhanahu wa ta'ala ge mateeka g'ensomyi agasomya buli lunaku olwakadde akafunda ennyo n'omulamu gw'olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tusobola kubeera nga tulonzolonza tulina okuba nga tugenda butereevu kwogera ku nsonga eriwo mu nnaku zino esigadde 5 nga bannaffe baatandika dde okubeera nga beeteekateeka emyezi egiseeko emabega. ennaku zino ze tulimu olwaleero mu Qur'ani ekitiibwa mulimu ayati nyingi Allah nga ayogera ku nsonga eno egenda okubeera olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi nga 25 newankubadde nga batandiise ayati nyingi nnyo mu Qur'ani ezoogera ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'agyogerako. mu aya ezimu zensomye nga ntandika Allah subhanahu wa ta'ala aya zibadde zigamba nti tutendeeza Allah w'ekitiibwa. Allah yatendezebwa n'amatenda amajjuvu. oyo yassa Qur'ani ekitiibwa nga teriimu okubuusabuusa kwonna, nga teriimu makoona, tosobola kubeera ng'ogitankanamu. omanya nti Allah ayogedde Qur'ani kyeyogedde ge mazima, tosuubirangayo mazima malala gonna wabweru wa Qur'ani kuba Allah mu Qur'ani ajoogeza. Allah Qur'ani ekitiibwa ajoogeza n'ekakasa obulungi bwayo. teriyo kitabu wansi w'enjuba kikakasa kyekakasaako obulungi bwakyo okujja Qur'ani yokka yesobola okubeera nga yennyonnyolako nga bweri ekitabu ekirungamu esobola okubeera nga kirungamya abantu. kati mu kitabu ekyo Allah ekitiibwa wayogedde mu Qur'ani agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti qul bagambe gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba omusiraamu bagambe alhamdulillahi alladhi lam yattakhidha waladan. mugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala matendo amajivu ga Allah oyo ateeteekerangawo mwana, oyo ateefulirangayo mwana yenna, oyo ateeteekerangawo mwana mulenzi atazaala. Allah w'ekitiibwa gwe twogerako atendezebwa yoyo atazaala
walam yakun lahu sharikun fil mulki, mu bwakabaka bwe mu bufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala talina muyambi ali awo amuyamba nti kino akireme alemereddwa kati waliwo amuyamba, nti oba balina okubeera basatu balyoke batuukiriza mission. Allah aga nti nedda, mu bufuzi bwe alimu yekka bwannamuligina. Era Allah kyava agamba nti era mu bufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah wekitiibwa talinaayo asobola okubeera nti amuyambako ensonga yonna. Allah wekitiibwa yagulumira, Allah wekitiibwa yatukula. Bibitibwa bakkiriza, Allah aba yongera okukakasa Qur'an gweomusiraamu yagikkiriza ensonga abantu gye bagendako eya Christmas y'okubeera nga Yesu azaaliddwa. Yesu gwe boogerako nga Allah atukakasa nti si waabali. Nabbi Isa y'omu ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, bannabbi ab'enkizo twaboogerako ddala ne tugamba nti ali omu bannabbi abayitibwa ulul azmi mina rusul, bannabbi ab'ebitiibwa mu bannabbi bonna Allah ekitiibwa bwe yatuma mu duniya. Kati bannaffe bajjamu nabbi oyo ne bamugulumiza nnyo, ne bamutuusa ku ddaala ery'obwakatonda, ne bajja ku mwana ne batuusa ku bwakatonda, kwegamba bali awo mwana leero ate enkya ye Katonda. Ebyo byonna Allah n'abizingira wamu, era Allah n'atunyonyola ngaffe abasiraamu, n'ategeeza mu Qur'ani mu surati al-Maida aya y'esaamu 2, Allah n'agamba laqad kafara alladhina qaalu inna Allaha huwa masiihu bnu Maryam, bamaze okubeera abajeemu bakyewaggula abo abaga nti Yesu ye Katonda ddala. Allah aga nti bamaze okubanga bajeemu, ne boolabanga bali bulungi alhamdulillah mu mbeera yonna, ye Allah mu Qur'ani ategeezezza nti bajeemu. Lwaki? Bafudde ekitonde ekiyitibwa Isa alayhi salaam ne bakiteeka ku ddaala ly'obwakatonda. Ne batakomaawo ate abamu ne bagamba laqad kafara alladhina qaalu inna Allaha thalithu thalatha, abamu ne bagamba nedda ali ku paati ya bwakatonda obusatu, era ekyo bakiyita Trinity mu doctrine yaabwe engeri gye basomesaamu nti obusatu, Katonda ali mu busatu. Kitegeeza Katonda tasobola kubeera bw'omu, tasobola kubeera nga bwe tugamba nti Allahu wahidun ali wannamuligina, bwe bagamba nti nedda ali mu busatu. Kitegeeza nti bamala kubeera basatu n'alyoka awera. Ndi kitegeeza ki? Kyova owulira nti Katonda kitaffe, Katonda omwana ne Katonda omwoyo. Allah agamba bamaze okubeera abawakanyi abaga nti bakatonda bali basatu momu. Wama min ilahin, Allah yejugirako n'agamba nti mbategeeze nti Allah wammwe tali bw'atyo illa ilahun wahidun, okujjako ali omu bwannamuligina. Allah ali omu yekka bw'ati mu bwakatonda bwe. Okitegedde? Omusiraamu yakkiriza ekyo, abatali basiraamu bakyogera bogezi, naye akida zaabwe mwana tebakkiriza nti Katonda asobola kubeera omu, baga nti bali basatu. Lusonga lwaki? Bateekateeka okubeera nga bagenda amuzaaza, ate the same time bagenda amuzaaza, naye ng'agenda okuzaala ate kitonde kye kigenda okuzaala ate omwana wa Katonda, kubanga ekitonde ekikazi si Katonda. Ekitonde ekikazi bakkiriza nti muntu 100% yali muntu, naye ate gwe bagenda okuzaala ate mwana baga nti ate yali mu bibiri, ali Katonda ate mwana. Kwegamba nolabanga ebintu biri awo bulongote ebitategeerekeka, naye ab'ebitiibwa bakkiriza olw'ebiseera ebitono ennyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugirayo ebyafaayo ebikwatagana ku Maryamu n'ebyafaayo ebikwatagana ku Nabbi Isa alayhi salaam. Allah n'abitunyonyola mu Qur'ani mu buwanvu byetasobola kubeera nga tumalayo mukadde kana akakutuba, naye nkubbira akatono oba nkusunirako akatono. Mugende musome Qur'ani yaffe, genda mu surati al-Imran, esura ya Imran ensoma ya sura ya 3 tandikira ku aya 33. Genda osome ekyafaayo gye kiraba Maryamu bwe yali azaalibwa. Qur'ani yannyonnyola Maryamu nga bw'azaalibwa. Bantu batono nnyo abali mu Qur'ani Allah bye yatutegeeza okuzaalibwa kwabwe. Naddala Nabbi Maryamu si nabbi saani, naye Allah yannyonnyola okuzaalibwa kwe, n'akunnyonnyola bwe yali mu lubuto lwe. Nabbi Musa alayhi salaam Allah atunnyonnyolako engeri gye yazaalibwa. Bantu batono nnyo, naye laba Allah w'ekitiibwa yatwala obudde kubeera nga ategeeza Maryamu bwe yazaalibwa, azaala Yesu. Lwaki Allah ategeeza Maryamu? Kubanga kyagenda okuzaala Allah yakimanya kigenda kufuuka kizibu eri abantu abatamanyi Allah. Allah kyava atugira mu Qur'an n'ategeeza Maryamu engeri gye yazaalibwamu. Maryamu yazaalibwa ng'azaalibwa bakadde be. Omusajja amuzaala bamuyita Imran, ye taata we. Maama we bamuyita Annatun, yali mukyala. Baawangala nga tolina mwana mu nsi, ne beekubagiza omukyala n'agamba nti ya Rabbi nfuna nti omwana. Awo naye tarehe waliwo mpanvu, n'ekiseera kyatuuka n'afuna omwana. Kyava afuna omwana oyo neyebaza Allah n'atendeeza Allah, era Allah ategeeza mu Qur'an n'agamba nti wadhkuru idh qalat imra'atu Imran, mujjukire mu kiseera mukyala wa Imran bwe yagamba, ng'agamba ki? Awanjagira Allah subhanahu wa ta'ala
naga nti inni nadhaltu rahman neyoyama ekyo ekiri mu lubuto lwange kibeere kulo ya Allah subhanahu wa ta'ala yeyama ekiri mu lubuto kitegeeza azaala omwana omulenzi yeddwa gye yali asaba ekyali kigendererwa. Allah aga nti falamma wada'tuha qalat inni wada'tuha untha laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam. Allah ategeeza nti wamala okuzaala yaga nti ya Allah ngazadde mwana mulenzi amini muwala, kitegeeza nti yali ayagala muwala. Naga naye ay Allah gomanyi kyenzadde naye mutuumye erinnya lye Maryam. Allah nategeeza nti bazadde Maryam ne bamutuuma n'erinnya. Era ay Allah nkakasa nti omwana omulenzi teyenkana na muwala, yali ayagala mwana mulenzi atuukirize oba oli eddiini ya Allah, kubanga bo baali batya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwetu wetulooza nga ffe abantu naye Allah batu yali amanyi. Allah yali amanyi kyazadde. Maryamu atandika okula olw'espeedi ey'ekitalo ennyo. Maryamu n'akula. Maryamu Allah ategeeza enkula ye era n'ategeeza yamulabirira yali Zakariya. Mpita mu bufunze ennyo kuba twagala tutuuke ku kinyusi. Maryamu ayita mu bufunze, Zakariya amukuzizza, Maryamu n'akula. Maryamu amala okubeera ng'akuze okumanya nga Allah ategeeza Maryamu diini ye yali ya Busiraamu. Allah yamugamba nti ya Maryamu ikunutu rabbik wasjud warka'i ma'a raki'in. Mu surati Imran tukyali awo, genda mu maaso ojja ziraba. Agamba Maryamu nti Maryamu vunnama era obeere ng'okutama n'abo abakutama. Eyo aya neetuyigiriza nti Maryamu yali mu bantu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala, kuba mulimu ebitende ebiri Allah byayogedde. Irqa'u wasjudu, beera ng'okutama ate ovunname. Nga gwe Omusiraamu bw'osaala Maryamu yakola, tiyalingako mu bantu abakuba endongo, tabeerangako mu bantu abakuba mu ngalo, tabeerangako mu bantu abayimba. Maryamu gwe bagamba agenda kuzaala Yesu, Allah ategeezanga nti yali musinza wa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'avunnama ng'akutama era n'ennyambala ye ya Busiraamu. Bennyini ne bakuba n'ebifaananyi ne balaga Maryamu bw'ayambala. Tebasobola kukola nsobi, ne bakuba Maryamu ng'ateeseyo akakaaya kokka nga bw'olaba abasisita bwe bambala ng'ate ayambadde ekiteeteeyi. Tebasobola kukola ensobi eyo. Tebasobola kukola nsobi ng'ayambadde gomusi oba ayambadde ekiteeteeyi, tekisoboka. Bakuba ebifaananyi nga balaga ennyambala ye be Allah abeere ng'abalaga naye baagana okubeera nti babitegeera. Nolwekyo tuyiga mu aya ezo nti Maryamu yali mukyala mukkiriza asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'osinza. Kiseera kyatuuka Allah Maryamu akuze. Allah alagira agamba Maryamu nti Maryamu Allah atuma malayika ejje tegeeze Maryamu iz qalat malaikati ya Maryam inna Allah astafaq. Jukira mu kiseera Allah ekitiibwa yatuma malayika nejja negamba Maryamu nti inna Allah astafaq wa tahhiruk. Allah ekitiibwa yagulumiza yakutukuza n'akulonda mu bakyala bonna. Allah akulonze. Amulonze eki? Amulonze agenda kuzaala omuntu ow'enkizo ng'amuleetedde abaana ba Isirayiri, kubanga Bayidayo yali nabbi asembayo. Nolwekyo Allah akola ekyamagero nga nabbi ono agenda okuzaalibwa, tagenda kuzaalibwa na taata wa muntu yenna mu nsi, wabula omukyala yagenda omuzaala. Ekyo kyalemerera Abakristaayo okubeera nga bakimanya, kyalemerera Abakristaayo okutegeera obuyinza bwa Allah nti Allah asobola kuzaaza ekintu ekiva mu kintu kinna waakyo newankubadde nga teri kirala kizze. Ebukyalemerera okubeera nga bakitegeera. Omusiraamu liro osoma ku byafaayo kwotoba ku mulembe gwa Saleh, basajja bagamba Saleh ne bagamba nti nabbi obanga oli nabbi wa Allah, twagala osabe Katonda wo mu lusozi omuveemu eŋŋamya tukikabire nga tukikamangamu amata. Ibrahim musajja naga ya Rabbi, male mulabyeko olusozi nga lusobola kuvaamu ekisolo. Naye olw'obuyinza bwa Allah nga basajja bamuteese ku nninga, abantu bedda baali nga bazibu nnyo. Nabbi Saleh n'afukamira n'asinza Allah subhanahu wa ta'ala n'amusaba naga nti ayi Allah abaddu bo bankalubiriza kye bansabye nenkakasa ya Allah okisobola. Allah yalagira olusozi ne luvaamu ensolo. Katugambe nti olusozi lwazaala ensolo. Obuyinza bwa Allah mwavaamu eŋŋamiya nga nnene ku mulembe gwa Saleh. Ekyo omusiraamu bw'okimanya, kino kya Nabbi Isa lisobola kubeera nga kikubojja omutwe. Naawe n'olowooza nti oba oli akirabika mwana wa Katonda, kubanga gwoba wasoma ebyafaayo bimanyi, olina bingi by'otegedde ebisingako naawe. Nolwekyo Allah ekitiibwa ategeeza Maryamu nga bw'agenda okubeera ng'azaala omwana. Mu aya ezo eziri mu surati Imran nyingi, naye kyenjagaddemu Allah agamba Maryamu nti omwana gw'ogenda okuzaala agenda kubeera ismuhu al-Masihu Isa bni Maryam. Erinnya lye agenda kuyitibwa Masihi oba Isa, mutabani wa Maryamu. Singa yeri mutabani wa Allah, Allah yandibadde era ategeeza agenda kubeera mwana we gwamuzadde. Tobuuza nti ate taata ali luddawa. Nedda, twamaze lutegeera Allah atonda nga bayagadde. Omwana ono wajihani fi dunya, agenda kubeera mu kitiibwa mu nsi, wal akhirat ne ku lunaku olw'enkomerero.
Allah ategeeza mu maaso agenda gamba nti wayukallimu nnasa fi lmahadi wa kahara, agenda kwogera n'abantu nga kakyali ka bebi. Bino byonna ebisuubizo Allah bisuubiza Maryamu, omwana gwagenda okuzaala bwagenda ofaanana. Maryamu n'amanya gwengenda okuzaala si wa bulijjo, omwana agenda kwogera nga kakyali kato. Allah agenda kumuwa ekitiibwa mu nsi ne ku nkomerero. Maryamu n'abimanya. Maryamu agenda okufuna olubuto ng'amanyi kyagenda okuzaala nga Allah yakikoze. Buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala tafuuka mwana we, wabula Allah amutondeddemu omuntu. Era nga bwe yatonda mu lubereberye, bwe yatonda Adamu n'amutonderamu omuntu omulala. Ekyo buli omu akimanyi ne ku nsi ekimanyi nti omukyala yava mu lubizi lwa Adamu, naye teri asobola gamba nti oyo mwana wa Katonda. Walabyeko omusajja avaamu ekikazi, n'ekyo Allah yakitonda. Kuba mu bagezi gaffe twandibadde tusuubira nti abakazi be bazaala, oba singa Allah yasooka kutonda mukyala, naffe abasajja ntulyoka tuva mu bakyala. Naye Allah yagamba nedda, nsoose kutonda musajja, agenda kubanga ava mu bugu musajja. Kati kitya kizibu ki ekiriwo Maryamu okubanga mukyala ng'ate ekisajja kigenda kuva mu ye? Bintu ebyo tebifaanana. Nabagamba nti entonda ziri nnya Allah ekitiibwa ze yatondamu abaddu be ze tumanyiiko, era nga ye Adamu yasooka yamutonda mu ttaka, eyokubiri ye Hawa n'amutonda mu lubereze. Ezo entonda zonna zirabika nzibu. Eyokusatu bwe yatuuka ku yokusatu n'atatonda nnyama, wabula n'addira jasiti amazzi, buli omu g'amanyi butono bwe buti. Allah n'agamba nti mwengenda okujja omuntu, nze ayogera naawe ampuliriza. Kuviira ddala ku Adamu ffenna tuva mu kantu ako katono nnyo bwe kati kaseerera mwe tuva. Laba epolisi eyo naye gye tuvaamu. Entonda eyokusatu ate kanene eyokusatu eno gye tuva mwe muva omwana omuwala n'omulenzi, ate tosobola kumulaba. Kabeere bakalimegezi tebasobola kugabalaba nti olaba kano akatondo ka mwana muwala ate kano ka mulenzi, okujjako Allah yekka yabamanyi. Allah atulaga entonda ezo olw'obuyinza bwe. Kitegeeza naffe entondebwa yaffe yanjawulo ate ya kitiibwa nnyo ya kyamagero, kubeera nga tuva mu kantu ak'okwata bukwasi mu ngalo ne kaseereera ne kagwawo, naye nga mwe nava naamuwava. Ekyo kikumala okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Bino omusiraamu gwabitegeera baganda ffe byabalema, kitegeeza gwalina okubategeeza bebitiibwa bakkiriza. Entonda eyokuna Allah kyava asalawo omukyala ng'agenda kuvaamu omusajja nga ye Maryamu. Entonda ne ziba nnya. Oba oliwo eyokutaano, inshallah alina okumanya okusinga kwawo, oyinza naawe okubeera nti nange oteekamu, naye nze naakalaba entonda ezo ziri nnya, zonna zeewunyisa. Maryamu agenda kuzaala omwana. Allah ategeeza mu Qur'ani mu surati Maryamu n'atuwa essuula ennamba, genda otandikire ku aya 16. Allah agamba nti wadhkur fi kitaabi Maryamu idh intabazzat min ahliha makanan sharqiyya. Musome ku byafaayo nga mujja mu kitabo Qur'ani ebifa ku mukyala Maryamu. Allah atutuma tubisome, naye ab'ebitiibwa tubisomye. Qur'ani wezire ez'Oluganda tuzisomye. Amasimu olwale bagakoze galiko Qur'ani, ddala mukakasa Qur'ani mugibikwa gisoma ku simu yo nga oli mu dduuka lyo, oba tubeera ku TikTok. Bamaama mubeera ku TikTok ne museka nga bannambwe bali bafuna sente. Buli likes yonna gyafuna lweyongera okubeera nyengi nga bamuwa ne sente. Wakati ebirango kwebere bagamba nti ono alina likes nyengi, aweza likes miliyoni namba, singa tuteekayo akalango kafulye mu bagenda kalaba. Ffe ne tuseka naye nga bakola sente. Naye Allah agani musomye ebyafaayo nga mubijja mu Qur'ani bikwata ku Maryamu. Idhin tabazzat min ahliha makanan sharqiyya. Mu kiseera Maryamu kyeyawulira ku bantu be n'agenda ku ludda olw'ebuvanjuba eyo nga Maryamu akuze, yali akuze. Bw'atuuka eyo fattakhadhat min duniha hijaba. Allah agani yeteekerawo olutimbe. Ali mu muzikiti gwa Baitul Muqaddas yeteekedde olutimbe olumwawula ku basajja n'abakyala. Ali eyo mu lutimbe asinza Allah, kubanga maama we yali amusabira dduwa. Yamugamba nti ayi Allah, nsaba edduwa eno, nsaba omwana wange abeere mu bantu abalongoofu, nsaba omukingirize ne sheitaani ereme okumusemberera. Kati Maryamu yakulanga mwana mulungi muwala ate Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga muzikiti nga yalabirwa masjidi. Allah gani fa arsalna ilayha ruhana, etumutumira malayika waffe ng'afaanaganira ddala ng'omusajja, n'amujjira teyamujja mifaani kya malayika. Maryamu bw'alaba omusajja azze ng'anikedde, qalat n'agamba inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Musajja gwe tosemberera, bw'obeera nga naawe otya Katonda tusaagala onsemberere, nze ntyaka Allah. Maryamu bw'ati bwe yesambisa omusajja ng'aluza musajja wa bulijjo. Qaala, malayika ne mugamba innama ana rasuli rabbik li ahaba laki gulaman zakiya. Nze mubaka wa Katonda nkuleetedde amawulire ag'essanyu. Amawulire ag'essanyu, ogenda kuzaala omwana ow'obulenzi. Omwana ogenda kuzaala ow'obulenzi ge mawulire ge nkuleetedde. Qaalat Maryamu yatya nnyo.
anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun walam akun bagiya. Agamba nja kufuna nti omwana nze atakwatibwa nk'omusajja nze ni mukyala mbeerera era sibeera nk'omwonoonifu omwana nfuna ntya mule naye gamukubawala. Qala kazalika qala rabbuki, bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala mukama katonda wo bw'ayogedde. Allah agambye ogenda kuzaala era eri Allah subhanahu wa ta'ala wanajalahu ayatan linnas wa rahmatan minna, Allah agenda kumufuula akabonero eri abantu. Allah yagambye ogenda kuzaala eri Allah kyangu nnyo, tokitya ekyokuzaala omwana. Maryamu bweti discussion bwe yali ne malayika era Allah agambye fahamalatuhu, olubuto n'alufuna. Statement eyo fe abasomako bayibuli yabaganda ffe ekitabu kire temulinga Maryamu afuna lubuto, naye laba Qur'ani Allah agambye fahamalatuhu, baba kyali awo Maryamu n'afuna olubuto. Kitegeeza okufuna kwa Maryamu olubuto tiyatekinga wadde minute wadde second tezaawera, Maryamu ng'afunye olubuto. Allah buli lwayogera ku kutonda kwe, kutonda Isa ne kutonda kw'eggulu, Allah yagamba eggulu ddene nnyo. Eggulu lyatwalira Allah ebiseera okutonda. Eggulu lyolabe lyatwalira Allah okutonda ennaku 2 ng'atonda eggulu n'ebiri mu ggulu byonna. Nabbi Isa wadde second teyawera, kiki ekinene? Kitegeeza nti eggulu ddene nnyo, Allah yateekayo nnyo ebiseera by'okubeera ng'abikola. Bino omusiraamu obimanya n'oyawula kiki ekizito, baganda ffe kyabazibwalira. Allah agambye nti eri Allah kyangu nnyo okubeera nga omuntu azaala nga talina musajja. Maryamu olubuto walufuna, mufunze obw'ekitalo nnyo. Maryamu okutuuka okuzaala yazaala, era Allah atunyumiza nti ebisa byajjira Maryamu fajaaha limakhadi ila jizi nakhl, ebisa byajjira Maryamu agenda kuzaala. Oyo Maryamu Allah gwa stating okuzaalibwa kwe ye kennyini Allah atubuulidde engeri gy'azaalibwamu n'omwana gwazaala, era Allah atubuulidde engeri gy'azaalibwamu mu Qur'ani yonna ennamba. Oyo omuntu ayogerebwako okuzaalibwa afunye olubuto agenda kuzaala, bisa ne bimujjira. Maryamu bw'afuna ebisa nga bwe biruma abakyala baffe, Maryamu yakaaba qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Maryamu yagamba nga zinsanze singa nafadda nemba nga nerabiddwa bino nga sibimanyi. Maryamu akaaba agenda kuzaala omwana. Mufunze bw'ekitalo Maryamu yazaala. Maryamu amala okuzaala omwana gwazadde, Allah yamuwa ebiragiro n'agamba nti omwana ono muzadde aliko ebizibu, naye muzeeyo mu kika kyo. Bwe banaakubuuza ekigambo kyonna bagambye nti olwaleero nsiibye sigenda kwogera na muntu. Ye oda Allah ekituwa gye wa Maryamu. Bino byenjogera mu bitabo biri tebiriimu, abaga nti Katonda agenda kuzaala omwana. Singa byalimu nga mu Qur'ani tebiriimu, basiraamu tetubadde tumanyi twandibadde. Naye olaba Qur'ani ate byeyogera, ate sifa abaga nti Yesu mwana wa Katonda. Ate bali abatabirina ate baga nti Yesu mwana wa Katonda. Tulabanga kyewunyisa. Allah wekitiibwa Maryamu azadde amuga nti bwe banaabakubuuza ku mwana toyogera. Era Allah agamba fa'atat bihi qawmaha tahmilu. Maryamu n'asitula omwana n'amuleeta eri abantu b'ekibiina kye. Aleesaani bazadde Isa alayhi salaam. Bwe baalaba nga Maryamu azze ne baby shower asitudde omwana, qaalu ne bagamba ti ya ukhta Haruna, ozze naki kino gwe mwanyina wa Haruna? Ma kana abuki imra sawin wa ma kanat ummuki bagiya. Maama wo taatawo tebabeera nkoboonoonifu. Guno omwana ng'ozadde omwana ekyennyonnyolwa, omwana omugjeewa tetukugabangako. Ono omwana omugjeewa z'empisa z'Abayudaaya wali tosobola kuzaalira ku lujja, ne bakutogera Mariya ne bamugera ebigambo bingi, omwana omugjeewa. Nejjukira Allah yagamba Maryamu n'agamba tuyogera kigambo kyonna. Maryamu kye yakola Allah agamba fa asharat ilayhi, yagira bugizi ya pointinga bwati na pointinga n'agamba nti please you ask this one here. Kye yali ategeeza ask this one. Bwe yabagamba mubuuze kano ate banyiga bunyizi, qalu kaifa nukallu man kana fil mahdi sabiya, tebamukuba. Naye Allah atunyumiza agamba nti emboozi yaliwo, baga nti Maryamu ngeri kye tugenda okwogera n'akaana akakyali akabebi. Olabyeko omwana omuto ng'ayogera, baba kyali awo. Allah ekitiibwa atunyumiza mu Qur'ani n'ayasamya akamwa k'omwana omuto, qala inni abdillah. Nabbi Isa n'afulumya akamwa, ddoboozi mu kamwa ke mwana muto, inni abdillah, nze ni muddu wa Allah, atani alkitab, Allah ampadde ekitabu njiri kyenze nakyo, waja'alani nabiyya, anfudde ndi nabbe. Yitaito Nabbi Isa alayhi salaam gyalina. Allah yamufuula nabbi mwana muto, ye omuntu yazaalibwanga nabbi. Waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu, era Allah ampadde ndi wa mukisa buli wonna njokubeera. Kitegeeza abasiraamu
singa Isa yali mwana wa Katonda era Qur'ani yandibadde tegeeza ate twandibadde tubagamba ate ne bagaana. Lwaki? Tumanyi story ya Maryam, tumanyi story ya Nabi Isa butya bwazaaliddwa, akoze ekyamagero koogedde kakyali kaana kato. Mu Bayibuli ffe gye tusoma kweri Yesu ekyamagero ekyasooka yakola omwenge abantu ne banywa ku mbege y'ekaana nga alina emyaka nga 30. Tegeeza bwe bamutegeera nti nabbi akoze ekyamagero kyakunywa, ffe tutegeera nti Yesu nabbi nga kakyali kaana kato. Ani asinga omutegeera? Bannannyiniyo baakyusa bebitu abakkiriza bagambye nti olw'okutubeebeera nfunda Allah agenda amaaso n'agamba bagambe nti waqaalu bagamba ittakhadha Allahu walada, nti Allah subhanahu wa ta'ala yetekedde omwana. Allah ekitiibwa yefunidde omwana ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yetazaala. Bwe batyo bagamba Katonda yefunidde omwana. Allah kubeera nga yefunidde omwana, Allah naga subhanahu ayawukana ku bitonde ebizaala, ebitonde ffe abazaala. Naye mwana wattu tutunuulira ffenna abaali wano twaliko bavubuka nga twakawasa, amakyala mwaliko bavubuka nga mwakufumbirwa. Bw'ozaala first born wo uliza essanyu eribeeraawo, abantu bajja ne bakusanyukirako, ekyalo kyonna ne kivaayo. Maama wo najja n'akulaba, taata wo najja, weebale kundeetera musajja, weebale kundeetera musanju, weebale kundeetera mukyala. Ab'ekika ky'ozaddemu ne basanyuka. Uliza gwe kikyuse ng'ensi ebitonde bye bigenda okusanyukirako Katonda okuzaala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lwaki abantu tusanyuka nga tuzadde? Kubanga tekifunirwa mwana wattu guba mugabo Allah gwakuwadde. Allah yaba akugabiridde ezzadde. Lusonga lwaki abantu basanyuka? Lusonga lwaki Obusiraamu buga nti omwana bw'azaalibwa wiiki emu musalira hakiika, weebaza Allah akuwadde omwana. Olidde ekitegeeza ebitonde ffe abalina okwebaza. Ebitonde byonna kebeere emmese, kebeere kibwe kizaala, kisanyukira obwana bwakyo. Ente esanyukira akaana kakyo n'ekakomba n'ekakola eki n'ekagaidinga. Olwaliro ebitonde bye bigenda okusanyukira Katonda okuzaala omwana naye. Ebitonde nga byesanyukira Katonda okuzaala omwana. Bannange oba butamanya bitu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba subhanahu yayawukana ku bitonde. Allah wanjawulo nnyo. Allah tasobola kubeera ng'abeera mu bantu abakola ki? Abazaala. Bitu abakkiriza mukiriza kuba yaffe esooka ekomaawo. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana bi dhikril hakim wa tubu ila Allah kama tan bi zanbi wastaghfirna ghafurur rahim wa barik karim tubu ila Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi alayhi wa sallam. Amma ba'd. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. bitu abakkiriza nga tumaze kutuba yaffe ey'okubiri. Allah ekitiibwa ategeeza mu Qur'ani aga nti mugende mutiise. Qur'ani yajja okutiisa abo abagamba Katonda yefunidde omwana. Allah bwe yawa nsonga yaga nti ma lahum bihi min ilmin, tebakiinaako kumanya konna. Bo tebategedde kumanya ngeri Allah gyazaddemu omwana, tebasobola binnyonnyola. Kitegeeza omusiraamu gwalina okumanya Qur'ani ekunnyonnyodde butya Maryamu bw'azadde omwana, ye bw'amaze okumuzaala Qur'ani egambye wani, agambye nze Nabbi Isa agambye ndi muddu wa Allah, muddu si mwana we. Ekyokubiri ndi nabbi wa Allah. Kati baye tebakiinaako kumanya. Allah agambye si bano bokka be tulaba olwaleero, wadde bakadde baabwe abasooka nabo tebabimanya. Kabrat kalimatan takhruju min afwaihim, wabula ebigambo bifutukanga biwa mu kamwa kaabwe. Yaquluna illa kadhiba, Allah nga tebalina kye bagamba wabula balimba. Buli wawulira olinga aga nti Yesu Katonda azadde omwana, omanyanga bintu ebibeere mu aya eyo. Allah agambye nti 1 tebakiina kumanya, 2 balimba balimba kandi atasobola kubeera nga azaala. Era Allah mu Qur'ani ekitiibwa mu surati Zumara, Allah ekitiibwa yogera mu Qur'ani mu surati Anbiya essura ya 21 aya 25, Allah yagamba singa yali yayagadde law arada Allah an yattakhidha waladan, singa Allah subhanahu wa ta'ala yayagadde okubeera nga yefunirayo omwana, la astafa mimma yakhluqu man yasha, yandibadde alonda ebitonde ebirala byonna byandiyagadde. Lwaki? Tiyandibadde nga alonda kitonde muntu. Ye aya ekitegeeza kitonde muntu kinafu nnyo. Aga singa ne Allah yali yayagadde okufuna omwana yabeereko n'omwana, yandibadde alonda ekitonde ekirala kyonna kye yandiyagadde. Kitegeeza so si muntu munafu nnyo. Muntu olaba ng'oli w'amaanyi naye oli munafu. Nagamba ntwala ekyokulabirako ng'oli muneete. Ensiri bw'ejja muneete emu bwete, wallahi teweeba katulo, oli munafu nnyo naye ensiri yenkanawa. Kati Allah kye yagulumiza subhanahu, Allah yagulumirwa. Allah wakitiibwa nnyo talimu ebyo. N'olwekyo abayitu abakkiriza mbagaye nti aya mu Qur'ani nnyingi ezoogera ku Nabbi Isa alayhi salaam nti si mwana wa Katonda. Musiraamu kiki kyetugamba olunaku luno?
beera nga musiraamu wa bulijjo. Musiraamu sigala nga musiraamu wa bulijjo. Abakola bizinesi muzikole, tunda nga bw'oyagala. Tebajagamba ntunda bw'ota, tunda nga bw'oyagala kubanga bizinesi yo. Christmas ekusanze oli bizinesi yo, kola nga bw'oyagala, naye sigala nga oli musiraamu. Weeyise nga oli musiraamu. Teweegattika mu bivulu by'abasajja, teweegattika kubeera nti obeera mu bantu abajaganya ku lunaku olwo. Naawe obeerewo n'enjawulo gy'oteeseewo ng'okugula engoye ng'ezo. Naawe ogenze mu dduuka ogenda gula olugoye, ogenda gula ngatto bamaama, mungulire musajja njagala ongulireyo olugoye. Christmas kuba naawe ogenda kwambala, ogenda kugenda wa? Musiraamu sigala nga bw'obadde. Bakuze ennaku zaabwe kubanga ennaku zino si nnungi. Ennaku zino maaso ga Allah zinyiiza. Mu surati Maryamu yennyini mu aya ez'ekinaana sizisomye olw'obudde. Naye Allah okituwa yayogera ebigambo byali bingi. Kitegeeza Allah abeera munyiivu. Bayagala nti lakad ji'tum shay'an idda. Bazze n'ekigambo kibi nnyo kiwunya kyogamba nti Katonda azadde omwana. N'ekyo kitegeeza nti kasawe oserebuleetinga n'obeera naawe engeri gy'okyusizaamu ekkala yo mu nnaku eziddala mu zino Christmas, tegeeza nti naawe ogenda kubeera mu bantu abaki? Abantu abafafaganiddwa. Isiraamu sigale nga tuli basiraamu, maka gaffe tugasigaze nga tuli basiraamu, abaana baffe basigale nga bali nga bwe bali. Ebibuuzo bingi kyemanyi mujja kwebuuza, naye inshallah taala mukama waffe disikazi waali bw'anaaba afunye akaseera ennaku zino ezawakati mujja kujja mubuuza ebibuuzo kuba kati abasiraamu mubuuza ebibuuzo bingi kati, naye nga buli mwaka mubuuza ebibuuzo ebyo. Kiri kirya seeka ate kati bwanfumbira emmere nendya ate kati emmere eyo eri haramu oba ebyo ebibuuzo abantu bebabuuza. Mukyala wange si musiraamu naye kati ebyo mujja kubuuza disikazi yajja okubeera nga abafatuweeyo. Naye tubeekengera tugaa nti musiraamu sigala nga bw'osigadde inshallah taala. Kigambo kya la ilaha illallah kye kigambo ekiri ku nteeko. Omuntu buli lwaga nti Katonda azaala aba agasse Allah nti bali babiri. Essula tugimanyi ffenna. Allah yagaa nti qul huwa Allahu ahadun, mugende mutegeeza abantu nti Allah ali bwannamunigina. Allahu samadun, Allah yeesigamirwako yekka. Baganda ffe beesigamira Yesu. Lam yalid, teyazaala, walam yulad, era teyazaalibwa. Eyo aya weekolera wano. Baganda Katonda azaala. Allah ga lam yalid, tazaala, walam yulad, era teyazaalibwa, walam yakun lahu kufuwan ahad, talina kimufaanana bwa Katonda bwe neki. Allah yeetukuze ye talina kyafaanana. Bannaffe ensomesa yaabwe baganda Katonda yatonda mu kifaananyi ki? Tusobola kubeera mu kifaananyi kya Katonda. Ffe ebitonde tuli byanjawulo, Allah wanjawulo nnyo tetumanyi bwafaanana. Lusonga lwaki ku kiyama abagenda okuyingira ejjana bali bamaze okuyingira ejjana, Allah ababuuze agambe nti mwenna muli bamativu. Wallahi buli omu agenda aga nti ndi mumativu. Temulina kirala kye mwagala. Lw'okubeera nti omuntu ejjana ali bagyagala agenda aga nti ya Allah tetuna kye twagala. Naye Allah agenda bagamba, mumanyi yali abagamba okola ebyo ebirungi byonna mwali mumanyi? Eyabaziizanga okola ebikyamu ne mubyerekereza mumanyi? Agenda kubeeraga. Naye abantu ogenda okulaba lwaki Allah agenda kweraga eri abantu? Bw'aba atufaanana kitegeeza tatufaanana, naye agenda kweraga eri abantu. Abantu bagenda kulaba Katonda, buli omu agenda kwewuunya ekitiibwa kya Katonda bw'afaanana. N'olwekyo Allah talina kyafaanana. Bitu abakkiriza tunywere mu Busiraamu, famire yaffe tunywereze mu Busiraamu. Saba Allah ekitiibwa atuwangalize ku Busiraamu obulungi. Saba Allah ekitiibwa atuwangalize ku akida ennungi. Saba Allah ekitiibwa atuwangalize ku nkola ennungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atunyweze mu Busiraamu buno ya Allah. Saba ya Allah atuwangalize ku Busiraamu obulungi. Ayi Allah woba otujja mu nsi otujjemu ya Allah nga tuli bakkiriza, era tusinkane ya Allah ng'oli musiimu gye tuli. Ayi Allah naffe nga tuli basiimu gy'oli ya Allah. Saba ya Allah obubenje obusobola okubeera mu nnaku zino. Ennaku zino zibeera nzibu nnyo naye ya Allah saba otutaase. Otaase accident, otaase baganda baffe bonna buli wonna w'oli, bonna we babeera ya Allah obeere ng'obataasa obenje ofaanagana bwe buti. Tuleme okubeera nga tugendera mu kavuyo. Saba ya Allah ekitiibwa baganda baffe abagenda okuzaaza. Ayi Allah gwe w'ekisa, saba obalaga amazima basobole okubeera nga bakutegeera ya Allah, bategeere nti gwe Katonda oli bwannamuluguno, Katonda oli wabbuba, tosobola kubeera ng'ogattibwako kintu kirala kyonna. Ayi Allah ekitiibwa tusaba onyweze amaka gaffe, onyweze famire zaffe ya Allah. Ayi Allah otutaase endwadde, abalwadde muffe ya Allah tusaba otujjanjabe ya Allah. Ayi Allah buli yenna alina ekirwadde ekimuluma ya Allah saba ya Allah okikakkanye ya Allah. Ate abana abatana kulwala ya Allah saba bakuumire ebiyungo byabwe. Saba ya Allah baganda baffe abakulembera ya Allah obeere ng'obataasa ebizibu, obataase azaabu eziri mu kabuli ya Allah. Ayi Allah obaddiremu ebirungi bye baakolanga birungi ya Allah. Allah wa salli ala sayyidina Muhammad
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن أربعة خلفاء راشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية. اللهم إعز الإسلام والمسلمين، اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءك الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يستمعون القول فيستمعون أحسنه. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Njagala Rolex mpaye munawe mpaye. Tuli Energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oboli wa hotel usange ichengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 07563314. Save Tuli Energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.